Ampuliriza mulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nakuteba y'omu nga kawandiikibwa mukadde waffe Solomon Mpalanyi, era okujjukizaako Mpalanyi ono yatuwandiikira akatabo kaffe ke twafundikira emabegako awo akaali kamanyiddwa nga Ssanyu Teribeerera. Bagamba akwata empola atuuka wala nawe Luvu yatuuka ku kibuga. Linda Kiggweeyo afumita mukira so nga ne Linda Bwere yamezza buvuma. Mu mbeera yanaazina takumba oba nti omwangu yatta enswa, nzikiriza nange twolekere akatabo kaffe bunnambiro awatali kulonzalonza kwonna. Obugambo bw'omuwandiisi. Abasomi b'akatabo Ssanyu Teribeerera baasaalirwa nnyo obutamanya byaddirira mu bulamu bw'abavubuka Munaku ne Nyeenya nga basomosa ekibira batuuse mu maka ga Nnamwandu. Ebyabatuukako mu nsi y'e Buwaanyi bye biri mu katabo kano. Essuula yaffe esooka, ewa Nnamwandu. Ebirowoozo ebitakoma n'ennaku etagambika ebyali byerimbise mu mitima gyaffe nga kye tujje twesowole mu kibira kiwuuna byali bingi bulala. Nga tutuuse mu nnyumba y'omukazi omukadde twalinga abavudde mu ntaana ne tudda mu nsinate. Ennaku omusanvu ze twakulungula mu kibira kiwuuna zaatulabikira ng'omwaka omulamba mpozzi n'okusingawo olw'ebintu eby'entiisa bye twalaba. Omukazi omukadde oli yatutunuulira ng'alaba tukozze, tunyaaluuse, tuyongobedde, ekisa ne kimukwata mukazi wattu n'ebiyengeyenge ne bijja. Mu kiseera we twatuukira twasanga omukadde ne muzzukulu we omuwala bamaze okulya, kyokka nga balemeddwa emimmonde 4 n'eminwe gy'agonja omwengevu omufumbe 6. Ebyo byonna omukazi bwe yabireeta ku lutiba lw'omuti n'abissa mu maaso gaffe tulyeko. Saagala kukisa kye nakola, nze olwalaba ku mmere amalusu ne gannyunguka era teziba kuba nsonyi nnyingi nandiridde sinaabye na mu ngalo. Ye Nyeenya oluvannyuma yaŋŋamba nti amatama gaamudduka bwe yayasama okusuulayo akatundu ka lumonde akaasooka kubanga yali aludde okukwata ku k'omuntamu. Twali tulya nga ye omukadde atulongooseza kifo we twali tugenda okusula. Ng'okulya kuwedde, akaana akawala ne kaleeta eŋŋunda y'omubisi omusogolerewo n'agituwa, wamma ne twekola ekigenyi. Olwo nno twakola ebiri nga wa lukuku, twabanga tunywa ate eno nga bwe tunyumya. Akawala ko kaalaba katandika okutema ebisiki nga keddukira kugenda kwebaka. Olwo mu ddiiro nga tusigaddemu bwa basatu, omukadde n'alyoka atubuuza gye twali tuva. Gwe wamma kwali kugobera munya mu ssubi kubanga ebintu bye twali tuyinza okunyumya byali bingi. Ekyanneewuunyisa kwe kulaba ng'olulimi lwe twali twogera n'abawaanyi lwe baali boogera. Oluvannyuma twakitegeera nti edda ennyo waliwo abawaanyi abadduka mu buwaanyi ne basomoka ekibira ne basenga ebubebbere. Namukadde yatuulanga alya ne yeesigama empagi, nassa emmindi ye ku mumwa n'alyoka awuliriza ebigambo enkuyanja eby'ennaku Nyeenya bye yatontomeranga okumu okumu. Oluvannyuma nga nange mmaze okunyumya ebitonotono ebyali bifikkidde nga Nyeenya anyumya, omukadde nassa emmindi ku bbali n'atutunuulira ffembi enkakaba ng'akutte ku mumwa n'agamba nga n'amaziga bwe gakulukuta nti, ennaku y'ensi eno tekomezeka. Bakyababonaabona bwe mutyo baana bange. Baaba, abantu enkumu batya okufa ne basirika. Olwo yali ayogera ku baganda baffe n'ab'emikwano abaatokomekera ku bubebbere be twamunyumiza. Awo ate Nyeenya we yajjukirira bakadde be n'eŋŋanda ze baataamanyako ffiire n'atulika n'akaaba. Ng'ebyo biwedde, omukadde n'atugamba nate nti, baana bange, ensi eno gye mutuuseemu nayo nzibu. Nze gwe mulaba ennaku enfungidde wano ebyonga n'ekamala. Baze embuga ya Salambwa yafa okufa okubi kwe sigenda kwerabira okutuusa lwe ndissa amagumba gange emagombe. Awo Nyeenya eyali ayagala okwebaka we yamagukira n'amubuuza nti, nnyabo, yafa nfa ki eyo? Ko omukazi nti,
baana bange, omusajja baze yagwa mu batemu be baamutta. Konze nti, mukadde, nsonga ki enkulu eyamusisa bw'atyo era nga bakyabaakola ekikolwa ekyo? K'omukazi nti, abantu ab'ettima be bansalirira olunywa. Omukadde yalaba twagala okumanya byonna n'atukomera nga tayagala tumanye bintu bibi ebimu ebyakolebwanga. Ne wabaawo akasiriikiriro, oluvannyuma n'atandika nate nti, ensi gye mutuuseemu nnungi kubanga ejjudde ebintu ntoko, naye ekikulu ekigirimu ge mateeka amangi abatuuze baamu ge bateeka okwekuuma ennyo. Bw'oba omwekuumi waago ennyo, omala ebbanga lyo lyonna mu nsi eno nga tolina kikweraliikiriza okuggyako mpozzi obulwadde n'okufiirwa ebitaliiko aziyiza. Bwe yasirisa ekyo, ne mubuuza agamu ku mateeka enkumu ago ge yayogerako. Namwandu Mbuga yaddamu ng'akubidde n'ensingo nti, amateeka gonna mazibu okugababuulira amangu ng'ate mukooye, wazira etteeka ekkulu lye musaanye okumanya nga temunneebaka lye lino. Omulenzi yenna takkirizibwa kuwasa nga tannaba kumala myaka 7 mu kibanja kye, ate omuwala naye tafumbirwa nga tannaweza myaka 20. Ate buli muwala aweza emyaka 16 nga kitaawe ne nnyina baafa ng'atwalibwa ew'omwami okutuusa lw'afumbirwa. Naye bw'aba ne bakadde be bombi, olwo agenda Embuga nga wa myaka 18. Oluvannyuma ng'amazeeyo emyaka 2 n'alyoka adda mu bakadde be era waava n'afumbirwa. Omwami alina obuyinza okwesigaliza omuwala gw'aba asiimye n'ategeezako butegeeza ku bakadde be. Omuntu yenna asobye etteeka eryo aweebwa ekibonerezo kya kusibwa okutuusa lw'afa. Ng'amaze okwogera, nze kwe kumubuuza obanga etteeka eryo lyali likkiriza omuntu okuwasa abakazi 2 oba n'okusingawo. Namwandu yantegeeza nti, oyinza okuwasa abakazi bangi nga bw'oba oyagadde, naye kyokka buli mukazi omuzimbira ennyumba yiye era n'ogabana n'emirimu egikolebwa Embuga okwenkanankana n'omuwendo gw'abakazi b'oba nabo. Awo Nyeenya bwe yayasamiza akamwa nate nga yenna ajjudde ennyiike, n'abuuza Namwandu nti, mukadde, kaakati ffe tunaakola tutya okwebalama etteeka eryo? Nze byonna by'otubuulidde ndabira ddala nga bitukola bubi. Munaku tannaba na kufuna kibanja, kale waali kifunira ate n'akibeeramu emyaka 7 yeddi. Nze nzuno ndi wa myaka 18 ate sirina bakadde bange. Olwo ffe tunaagazimbawo abanaku 2. Olwo nze nali neesigamye empagi, nkubidde ensingo, ntunudde mu kasolya, nsirise ng'ataliiwo. Oluvannyuma nga ffenna tusiriikiridde, Namwandu n'aŋŋamba nti, gwe nno kaakati sijja kukufaako kubanga njanga kukulaba bulijjo. Naye nnumye ye munnoono gw'otunulako kaakati enkya ataabe naawe era ajja okumala emyaka nga takyakulabako. Enkya nja kubakulembera mbatwale Embuga era temuba kutuuka wano kawungeezi. Bannange nno mwandisuza Embuga kubanga eyo y'enkola eya bulijjo. Ebyobulamu bwammwe obw'emabega byonna mbitegedde bulungi era nga bwe ndi mukulu ne bye mwagala okutuukako mu maaso nabyo mbitegedde. Naye mbasaasidde nnyo kubanga biyinza obutatuukirira mangu, kabe kasinge muleme n'okubituukirako ddala. Nyeenya, enkya ojja kwawukana ne munaku, munno bwe muzoosa obulira okumala ebbanga kubanga tteeka kkulu. Muwaanyi talaba musajja na mukazi bombi wamu mu nnyumba ye. Olunaaba okutuuka mu luggya lw'Embuga olunene ng'omukazi omukuumi akwawula ku munaku wo. Awo we nabuuliza omukadde nti, nnyabo, toyinza kukweka Nyeenya eno, Embuga n'otwalayo nze nzekka? Ko Namwandu nti, ku lw'obulamu bwammwe nange siyinza kukola ekyo kubanga bwe nkikola ffe ensatule tuyinza okufuuka ebyololerwa ne tujoonyesebwa okutuusa lwe tulifa. Amagezi ge mbasalira baana bange ge gano. Nyeenya, ng'otuuse mu kisaakaate waakiri okufa naye n'otasansula mukwano gwammwe ne munnoono.
buli akubuuzanga ebyafaayo by'obulamu bwo omunyumizanga ebirala byonna, naye bw'otuukanga ku munaku omuyitanga mwannyoko. Naawe munaku ofanga n'otadda n'otobisula kyama kyammwe. Ebintu ebirala nkumu bye bali kubuuza eyo mukazi munnange, naye ebyo mbikulekedde. Onoototenkanyizanga eyo n'olaba bw'onoobyewalanga mu ngeri yaffe ey'ekikazi. Bwe yamala okwogera ebyo n'ankyukira n'aŋŋamba nga bw'amwenyaamu nti, naye munaku nkusaasidde kuba nnyeenya mulungi nnyo. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tetujja kusokka wano olwaleero. Kageri ke kali nti tukyali ku nnyanjula yaako. Nzikiriza tukyalina bingi ebyokumanya wa gye byaggweera. Nga tumaze okutuuka mu nsi ya buwaanyi, tujja kutandikirawo twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.